Mukadde waffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere, Cathedral Administrator Father Mayanja, munnaffe Father Chiri n'abakabona bonna abatukulembedde mu kitambiro kya misa kino nga tuli ku mukolo ogw'okutongoza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe St. Nyanzi, Katikkiro yawumula Abataka, Kasujja, Nteesa Asira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka okula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba, nze okusooka okuwulira erinnya Nyanzi naliwulira mu luyimba lwa mutowe, alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money. Kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye neyeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba. So mu luyimba olwo yagamba nti olaba ne Nyanzi mu Central azimba. Kati awo nange we nava okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani Nyanzi ono ge boogerako, naye oluvannyuma twasinkana era ne juzi twali naye ku misinde gya Kabaka era n'atumira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa. So njagala Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo ku mukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano. Kyongeddeko akazito ate ne kibongerako n'emikisa kubasabidde era nkakasa essaala zo Katonda azuulidde. Kulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna esaakalamentu erya matrimonial. Ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba, kubanga waliyo okubeera n'obufumbo bwakakubya eddirisa, waliyo okubeera obw'obufumbo bwekiyita mu luggya, naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda. Era nkakasa guno gwe mukolo ogusinga mu mbaga. Weewaawo waliyo reception naye ate guno mwe muva emikisa gya Katonda. Nange njagala okwegatta ku mutowo Ssebo okwagaliza obufumbo obulungi, kwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana ate nabo be munaayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono zaffe, ate nabo babeere bantu ab'ensa abajja okubaako ettofaali lyebagatta ku nsi yaffe eno. Kkiriza obagaana famire ya Sentamu erina kyegasse, erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno. Mu baana mulimu bangi mikwano gyange, Edi yawe naye sinnabalabako. Ssebo famire y'abantu bayiiya nnyo. Twaniriza Marjorie naawe mu bufumbo obutukuvu, ate ne mu famire ez'obuweereza, kubanga omwami gw'ofumbiddwa mwami muweereza, mwami muntu w'abantu, era naawe ogenda kubanga oli muweereza, kubanga omukyala bw'abanga takuwagidde bulungi tosobola kukola mirimu gyo bulungi ng'omuweereza ng'omuntu wa Katonda. Kale mu ngeri emu oba endala, ngeri gye mufuuse ekimu,
naye ayingidde okuweereza mu ngeri emu oba endala, oba obuusabuusa. Oyinza okubuuza ku muto waffe Baabe, naye kyayiseemu, naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga Baabe. Era ndowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki by'oyitamu ng'ofumbiddwa omwami ali mu buweereza. Nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino, ate ne nsuubira era nga nkakasa nti ngeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola. Olina tulaba tuwulira kusomooza kungi kw'oyitamu, tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi bw'otuuseeko. Kale tusaba nti ebyo byonna by'otuuseeko gubeeyo omusingi ate ogukuwa amaanyi okwongera okulwana n'okutuuka ku buwanguzi. Entegeka z'olina olw'obulungi bwa Uganda ne Buganda, tusaba Katonda azikuwa emikisa zituuke era oziremereko nnyo. Tukimanyi bulungi nti osobola okutuuka ku buwanguzi ng'olemedde ku nsonga, ate Katonda teerabira oyo yenna omuntu alwanira amazima n'obwenkanya era abeera kusabira. Tukusabira Katonda akuwe obuvumu, akuwe obwesigwa n'amaanyi mu bukulembeze bwo bw'olimu era ne bw'osuubira okugenda mu maaso ne by'osuubira okufuna mu maaso. Abantu abasinze okunafuya nsi yaffe be bantu abatalina mugongo n'amazima, ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe. Naye tukusabira Katonda akuwe enneema kuba nti abantu ba Katonda bonna obaweereza obulungi mu bwesimbu, mu mazima, ate mbutasosola mu ddiini oba mu buwangwa. Tukyalina omulimu ogw'okuzimba obumu mu bantu baffe, mu bavubuka, babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka. Tulinamu essuubi nti osemberera abavubuka bangi era ojja tukwasizaako mu mulimu ogwo. Nsaba Katonda ensi yaffe agiwe enneema ey'obumu, ey'okwagalana, ey'okusonyiwagana, tubeere nga ate mwe tujja amaanyi ng'ensi agatutwala mu maaso. Tusaba Katonda ensi yaffe agiwe eddembe n'essanyu, naffe tubalirwe mu lulwo lw'ensi ezikulaakulanye. Eddiini etugamba nti naawe bw'osonyiwa ofuna emikisa gya Katonda. Kale nsaba Katonda ffenna atuwe obumu nga Buganda, ng'Abaganda, nga Africa, we tujja okutuuka buwanguzi. Teri kijja tulema nga tuli wamu. Nziramu okweyanza okumukita omukolo gumunanga okubeerawo olunaku lw'essanyu ng'olamu obwangu. Ne neeyanza n'abantu bonna abazze kusanyukirako abagole baffe wano. Saba Katonda abakuume, Ssaabasajja awangaale.